atendeze wa Allah subhanahu wa ta'ala oyo Allah onu yekka awulira ate Allah subhanahu wa ta'ala asinga okumanya byonna bye tukola. Allah subhanahu wa ta'ala alaba nnyo atali muzibe ate Allah subhanahu wa ta'ala atugerera iyo mukyamwagaza. Allah subhanahu wa ta'ala yatuusa teri atuusa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala maanyi ge gakusigaza ku kyoliko, maanyi ga Allah subhanahu wa ta'ala ge gakutuusa ne gakuza ku kirala. Ali omu entakira Allah asaana okusinzibwa mu bwomu bwe nga tetumugattikako byonna kubanga innahu wahdahu la sharika lah. Ali omu Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna atagattibwako kyonna. Yoyo Allah subhanahu wa ta'ala yatumya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kutiisa eri ebibi kubanga ekyo tubikoze kali akali mu maaso gaffe ate nga musanyusa eri ebirungi kyaba akoze ebirungi ajja kusanga Allah subhanahu wa ta'ala amakusaasi gyali. Saba Allah subhanahu wa ta'ala omulimu gwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakutuusa oseerera n'emirembe wekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakubonna bonna abaali naye baba ku nnaku olw'enkomerero baddu ba Allah balaalira akaseese mabega okutya Allah subhanahu wa ta'ala tubeerenga tukuleetanga etuusa mu maaso ga Allah nga tuli abantu abeesiimye. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala twebaze Allah subhanahu wa ta'ala omulungi alladhi jawazna shahra alkhayr oyatiisa mwezi ogw'ebirungi netukoleramu Allah byatusobozesa netuleka ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakatusobozesa. Waha antum al'an nabwetutyo olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala babangaziza nemutuuka ku ashhurul hajj emyezi egigenda okulambula ate enju ya Allah subhanahu wa ta'ala ate nga nako omulimu mulungi okwetaagisa okubeera nga gukolebwa. Fasalullah tusabe Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akkiriza ebyo tuzze tukola mu myezi emirungi naddala omwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan. Era tusabe Allah subhanahu wa ta'ala abenga atusobozesa okukola ebiri mu maaso gaffe akaseera kanaaba ataddewo nga tukyali abantu abalamu. Walamu babitiibwa mukitegeere nti mazima Ramadan mu mwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan oguyise mubaddemu ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Abaddu ba Allah abalungi utaqa'u minan nar babudde mu Ramadan nga Allah subhanahu wa ta'ala basunyiye nga n'emitima gyabwe n'emyoyo gyabwe Allah nga agitadde okuva mu muliro olw'okuba nti babadde mu Ramadan nga bakola ebimu ku bikolwa Allah subhanahu wa ta'ala byasinzirako okubeeranga ate ensingo y'omuddu okumujja mu muliro. Mu byo mwe muli okuba nga tubadde tusiiba, mu byo bwe tuba nga akaseera k'okusibuka, mu byo ebiro bye tubadde tuyitamu ebya Ramadan layaalul mutaka ebiro ebyabadde bijjudde Allah subhanahu wa ta'ala okuta ensingo z'abaddu okubeera nga babadde mu muliro okuba nga bayingira mu jjana. Twegayirira Allah subhanahu wa ta'ala nga twabadde mu basiibi ateeka yatadde ensingo zaabwe okuva mu muliro okuyingira ennyumba y'emirembe jjana. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala fa ba'da Ramadan oluvannyuma lw'okugenda yastamiru sayri ila Allah lyalibadde ekkubo eritwala ewa Allah subhanahu wa ta'ala likyali nga lyalubeerera tutambule nga tudda wa Allah subhanahu wa ta'ala omusaasizi ow'ekisa ekingi kubanga yatugamba wama tadri nafsun maadha taksibu gada. Muddu omulungi bw'onookyuka n'ova ku birungi by'obadde okola mu mwezi ogw'ekitiibwa n'odda ku birala tomanyi nti ogenda kukola ntya, tomanyi nti ogenda kubeera ntya. Wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut n'akaseera kaako okuva mu nsi wallahi tokamanyi kubanga ma ba'da Ramadan paka lwaleero bangi be tuziise n'olwaleero bagenda baziika. Kyamukisa mulungi okyali mubatunula n'ekkubo erituze wa Allah subhanahu wa ta'ala okwongera oddilongoosa likyaliwo maadaama anta hayyun tatanaffas ebbanga lijja okumala ng'oli mulamu nga Allah subhanahu wa ta'ala akyakuwadde entunnunsi okyassa. Nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala maadha amaamana kye kiri mu maaso gaffe babitiibwa emirimu gino gyonna gye tukola tulina bingi bye twagala ewa Allah subhanahu wa ta'ala naye mu byo mulimu ensonga ey'okubeera nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteekiriza omuliro. Hal ajsadna taqwa ala nnar bw'oba waalitudde ne mwebuuza ti omubiri gwa Allah gwe yakuwa kunywera ku muliro gwa Allah osobola okunywera omuliro ne gukwokya n'obeera nga ogumikiriza ku gwo.
Allah subhanahu wa ta'ala bintu byageza atugeesa kuno ku nsi ng'atulaze ku bantu abooteddwa omuliro naye n'olabanga n'ensisi ekwata alina akatuuka mundiko ekiro kyenatuuka tenyini ne bajja ne bayingira omusajja neiba n'amasasi ne gavuga bwe gavuga abasajja ne babeera nga babazingiza abamu ne badduka ne wasigalawo omu yakwatibwa bavubuka bamutwa bamuleeta ku luguudo nga bamaze mukuba omulungi tannafa ne baleeta ebipiira ne bamwokya tumutukako ku makya nga yenna afunyadde nga buli amutunulako alaba nti omuliro nga tekola ki muliro muzibu tekusoboka naye nga buli amutunulako yerabira ddala nga ekintu ekikumukoleddwako si kirungi n'olwokuba nti yali adde kintu kye baamukola bamwokya ne tuvaamu nga tumanye nti omuliro balibamu ogw'oku nsi kuno gwokya kyala awo omuntu buli wabajja mu kisoga asiririza abaana be mu nju agenda mundu wallahi abaana mu nju bateteekanya bakwata akataala bakasembeze kumpi bali okusula tebaagala nzikiza akataala kateni zikwata akataala kateni omuliro ne gukwata abaana balimu babiri bato mama abo abagalisaamu tebasobola kweggulira ebyo abalirwana ne balabanga omuliro gukutte bagenda okuwulira omukyala gyali essimu nti mulimu abaana bange babiri agenda okutuuka nga bonna bonna basiridde naye nga buli abatuukako yennyini alaba nga omuliro guli ogwabookya gwabayisa bubi ye muliro ky'omuntu gwasobola okugwangaaliramu nagusobola naye nga kuno gwa Allah subhanahu wa ta'ala gwokya nnyo okusinga kuno ogwaki ogw'oku nsi kyegomubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abantu abookeddwa omuliro yagamba nti al-hariq omuntu akiddwa omuliro omuntu oyo shahidi afiiridde mu kkubo lya Katonda ebbanga lyamalanga n'ebikulembedde birungi kubanga omuliro si mulungi Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atugamba nti teri akkirizibwa kubeera nga abonereza muntu na muliro okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala yekka lwaki fa inna ajsadana la taqwa ala nnar emibiri gyaffe teginywerera ku muliro kyetuva tusaala ne tusiiba ne tukola emirimu emirungi olw'ensonga nti omuliro tetugusobola ono omwami omu yali abeera awo mu paaka ng'alinawo omukyala oweka n'azuula nti omwami alinayo omukyala sajja akomyewo ku ssande ewakaawe baada dhuhuri yeebase naye nga almar'atu dabbir ng'omukyala alina byakola yafumba amazzi mangi n'akateeka mu baketi amusanga ali ku kitanda kusadde watunga agalangidde mu bwati n'akwata baketi y'amazzi agookya gonna n'agamuyira naye nga bw'amutuukako mu main hospital wali nga bamutadde mu katimba okutali ssuuka okutali ki ogamba la hawla wala quwwata illa billah ng'ayokyerwa yonna ng'ebirungo bigenze bifunyala gwa muliro naye ng'ogwa Allah subhanahu wa ta'ala ogwo gwe yateekerateekera abantu ababi guli ate gwogwokya innaha ladha nazaa'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jamaa fa'awa Allah akuwanda ebitendo eby'amaani tiniwobeere wala kukuyita osembere gye kuli webeere nga kukwokya Nabbi sallallahu alaihi wasallama kyeva atugamba nti fattaku nnaara mutya nnyo omuliro wala obushirku tamratin naye kyetaagisa kubeera nga ekibajjo ky'entende kyowaayo Allah akutaasa omuliro tetukusobola gyemirimu gye tubadde tukola mu Ramadani Allahumma inna nas'aluka aljannata wa na'udhu bika min an-nar kyekigambo kye tubadde tuyitiriza okwogera bwe tugamba omuliro gwo tigukyaliyo nga Allah akuteekerateekera abantu ababi tewali badde bantu abava mu Ramadani n'emirimu emirungi you transit to not Ramadan ogenda mwezi ogutali gwa Ramadani ate okola ebibi ebyo Allah byalaganisaako madde bikola nga bagenda kuyingira muliro babitiibwa amalangira okubeera nga mwelesa byonna ebibawoomera naye ng'ate biyingiza omuntu omuliro kubanga ajsadana emibiri gyaffe la taqwa ala nnar tekisobola kubeera nga giguma ku muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala wa min rahmatillah ayuha almusallin an irsalina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama an arshadana Muhammad sallallahu alaihi wasallama ila amali salihah najobulungi tuyina Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatulunganya ila amali salihah emirimu emirungi ila kumna biha bwe tuba tukikoze Allah subhanahu wa ta'ala atukyingiriza okuyingira omuliro omuntu aba akikoze
subhanahu wa ta'ala amuteke bali n'omuliro kubanga tetukusobola omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min tilka al-a'mal n'emirimu emirungi nabbi yatukubiriza nti bwe tuba tugikoze omuliro gwa Allah tujja kwesamba athabatu ala at-tawhid wal-ikhlas ala wal-ikhlas hatta al-mamat. Okwenyeza ku tawhid ekitegeeza okutongoza Allah wala mushrik bihi shay'an nga tetumugatika ku kyonna waliwo n'okola ekyo kyokka wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yubiduka ani nnar ajja kwesambisa omuliro. Wakadhalika bi-ikhlas okubeera nga omulimu omulungi gwokola tokukola ku lw'abantu gukole ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kyokka Allah ajja kumanya omuntu wange amanyi era ntegeera akoze ku lwange lwaki mwokya omuliro kubanga nsemberedde. Baddu Allah subhanahu wa ta'ala linuwahida Allah tubeerenga tutendeeza Allah omu tumusuute omu tumusinze omu tumumanye nti la sharika lah. Allah subhanahu wa ta'ala tagatibwako bingi byatuisaamu ebitusoomooza obaolyawo nebitutwala mu shirik ebitusoomooza nebitutwala mu shirik. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bitwesamise kubanga omushiriku billah tagenda kubeera nga alaba kujja naye Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubeera kumwomerera gwayo wabula agenda kubeera nga akola ayingizibwa omuliro. Naye faman wahada Allah yenna aba atongoza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe wala yushriku bihi shay'an n'atamugatika ku kyonna kyonna ab'adahu Allah min an-nar washiwa Allah subhanahu wa ta'ala amwesambisa omuliro. Kyebagamba Allah subhanahu wa ta'ala fi hadithi al-Qudus inna Allah qad harrama an-nar ala man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Tunabisa Allah subhanahu wa ta'ala mu hadithi al-Qudus yategeeza nga tukakasiza ddala nti mazima ye Allah subhanahu wa ta'ala yaziiza omubiri gw'omuntu yenna agamba la ilaha illa Allah teryasinzibwa mutuufu okujjako Allah yabtaghi bihi wajhu nga kyanoonyamu kusiimibwa Allah n'amanya nti Katonda ali omu oyo tagenda kubeera nga omulokola ki kumwokya. Tusaba Allah tuteeke mumambala tamugatika ku bintu birala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tubamba amugatikako abeere nga atusonyiwa ate Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga afune emitima gyaffe obutaddira ddala kugatikako Allah subhanahu wa ta'ala kubanga inna ajsadana olw'okuba nti emibiri gyaffe la taqwa ala nnar tegisobola muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okuba okugisobola kugwo ddayo ewaka nga maama w'abaana akuna esigiri bulungi ogyeko ebiriko bw'okwatayo amanda abiri ogateeke wansi n'omukono gwo bw'olaba nga ojjabisobola faf'al ma shi'ta kola ky'oyagadde kyonna era ojja kusanga Allah subhanahu wa ta'ala oba olyawo omuliro gwo yakutegekera ahwana alayk ng'okusobola naye bwe tokusobola wakitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala naddala mu kubeera nga tomugatikako kintu kya kyonna kyonna. Thaniya ensonga y'okubiri ejja otwesambisa omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala as-salah ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bwe yalambira abaddu bwe yalambira abantu b'ekibiina kye akaseera kaakasembayo kubanga yabagamba as-salah wa ma malakat aymanukum. Yali atuwa ekituufu kyennyini kyesobola okwekwatako nti n'omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala guleme kubeera nga kola kikututuukako ofuna wuzu tunazif khatayak wesamba ebibi ebiri ku mubiri gwo gwonna nekugina bigenda n'omaliza okufuna wuzu n'osaba edduwa ng'edduwa eyejjuddemu okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akuwa obulungi bwayo abeere nga akusembeza eri ibbaada gy'ogenda okukola. N'omala okufuna wuzu n'obeera nga ogenda okusaala n'ogamba Allahu akbar otandise okumanya nti Katonda ali omu omutendereza n'osoma byonna ebijjudde mu sola nga byonna byawula Allah subhanahu wa ta'ala lwaki Allah yali kuyingiza omuliro olw'ebigambo ebyo byokoze byonna. wama Allahu bizallamin lil abid Allah tasobola kubyazaamanya ng'omaze okugamba nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ng'oli mu sola n'olongoosa okusalako lwaki Allah yali kuyingiza omuliro. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala simulyazaamanya eri ebitiibwa ebitonde Allah subhanahu wa ta'ala tumusabe nnyo essola ebeere nga nyangu gye tuli. Wadhalika anna iyyaka takbirat al-ihrami lilmusallin lisalawat al-khamsi jama'atan 40 yawman bara'atun min an-nar. Essola y'ekibisaale
nenga esinga y'obulungi ennajja esambisa omuliro yessola ya jamaa egy'abasajja naddala ly'omuddu Allah gw'ayanguyiza nti imaamu agenda okugamba nti Allahu akbar takbiira esooka ng'oli kulayini naawe n'ogamba Allahu akbar oliko obuufu nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'aliba ayokya abantu tagenda kwokya olw'ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama byagamba nti man salla 40 yawman fi jama'atin yudrik at-takbirata al-ula kutibat lahu bara'atan bara'atu min an-nar wa bara'atu min an-nifaq. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba ti omuntu Allah gw'aba yawuliza n'asala ennaku 40 salatu jamaa esala ya muzikiti ennaku 40 gwe mwezi gumu n'ennaku 10 Allah n'akwawuliza mutataliyat nga ziddinganya ennaku ezo naye ennaku ezo Allah ng'akusobozesa n'obeera nga imaamu wakambira Allahu akbar n'obeera nga oli naye esala ezo zonna 5 buli lunaku kubanga ennaku 40 oba osabye eswala nnyingi ndowooza nga oli mu 2 oli mu swala 2 n'obeera nga takbiratul ihram yakusanze Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti kutibat lahu bara'atan Allah akuwandiikako kubeera nga weesambisibwa ebintu 2 bikubeera wala ebintu 2 bibeerera ddala Allah n'abiteeka eyo nga bikuwala nnyo ekisookera ddala bara'atu min an-naar Allah akwesambisa omuliro tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesa okusala jamaa 40 tusobole okubeera nga tubeera mu bantu aleesambisibwa omuliro. Ekyokubiri Nabbi n'agamba nti wa bara'atu min an-nifaq Allah subhanahu wa ta'ala akujamba nnafuusi Allah byagamba nti inna al-munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar abannafuusi bali ku ddaala erisembayo omuliro bali okusembayo mu muliro nabwe kyala ebitiibwa batuba twagala okubona omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala baziine ng'oli kumpi n'omuzikiti imaamu agenda okugamba Allahu akbar ng'oli mu ssala oli mu ssafu gezaako ku subuhi ogezeeko dhuuri ogezeeko asiri magaribi n'ensha wiiki bw'eba eyiseewo ng'omanya nti omwezi gugongoddeko wiiki mbuzaayo ki nti mbuzaayo wekisimyana olunaku butono bwe buti ogende ku wiiki ey'okubiri ey'okusatu ey'okuna kikezeeko omwezi gumu n'ennaku 10 olinirewa Allah subhanahu wa ta'ala bara'atu min an-nar wa bara'atu min an-nifaq Allah akwesambisa omuliro Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akwesambisa abantu abagenda okubeera nga babeera bannanfuusi babitiibwa ku swala ezo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayongerako adai salatai al-fajr wal asr okubeera nga omwanadamu Allah akuwadde obusobozi nebeera nga suku itakuyitako mu jamaa ne asiri itakuyitako mu jamaa swala nzibu suku yekusanga nga oli mugonvu otulo otuuka bwoddawo empewo y'okumateeko etakisa kwezaako bulangiti mbudde okuba butitinga buno toyagalira ddala kugejjako naye Allah n'akusobozesa n'ogejjako n'ogenda n'ofuna wuzo amazzi aganyogoga n'osituka n'otambula n'ogenda mu muzikiti n'osanga essala ya jamaa wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala embeera ey'obugubi ey'obuzibu tasobola kulyazaamaanya n'akwokya muliro. Salatul asri esanga abantu bali mu bize bafanyula ensinga kumaliriza kukola bakoowu bakooye ayagala kudda waka omwanadamu yabyesola singa aliteekako ebirowoozo n'afuna wuzu n'agenda n'asaala n'alyoka ddayo azinga esinga kwaddeyo. Allah subhanahu wa ta'ala si mugayaavu kuleka kukuwa mpeera Allah ajja kuwa empeera zo era zikumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba lan yalija an-naara ahadun salla qabla tulu'i ash-shams wa qabla ghurubiha. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba lan yalija an-naara tagenda kuyingiza muntu muliro yenna omuntu salla ayasala qabla tulu'i ash-shams ng'enjuba tennavaayo ya salatul fajr wa qabla ghurubiha ng'enjuba tennagwa ya sala yaki ya asri. Omuntu bw'asaala essala ezo zombi wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubanga akolaki amuwonya okubeera nga amuyingiza omuliro. Babitiibwa mu bintu ebituwonya okuyingiza omuliro ekyokubiri kyetugambye swala ekyakulembedde tawhid kwabula Allah subhanahu wa ta'ala kyejja okusembyayo mu khutba yaffe esooka asiyaamu ekyo Allah kyeyakusobozesezza okubeera nga tukipatiiseemu
walaysa fahasi sikusiiba kokka wa innama okusiiba okudiira kwonna muntu wasiiba naye enjala ekisooka tubadde tuwulira hadisi nga nabbi sallallahu alaihi wasallama agamba nti mazima Qur'an n'okusiiba kugenda kujja eri omwana Adamu ku lunaku lw'enkomeero nga kumuwolereza. Okusiiba nga kugamba ya Allah omuddu oyo namugamba okulya ne mulemesa okulya, ayi Allah musonyiwa ebyayitira. Ya Allah nabaki atatunuulira wakanyinyi ogambe nti Allahumma innaka afuwun karimu tuhibbul afwa fa'fu anna, omusaba kusonyiwa. N'ekisiibo kyennyini kisituse kiri mu maaso ga Katonda kikusabira kusonyiwa. Katonda alina akusonyiwa. Nawekyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu 'ani nnas 70 khalifa. Ky'omuntu yenna asiiba olunaku lw'ebwerusi ng'alusiibye kuba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala weesambisa omuliro ebbanga lya 7 oba myaka 7 oba kilomita 7, bimaana omuliro gubeera wala nnyo olw'okubeera nga omuddu oyo asiiba olunaku lumu ng'alusiba kulwaki kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyeva nabbi atugamba nti man saama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ayingiza omuliro abantu abalina amazambi. Omusiibi ab'ezzambi Allah ng'akoze ki alimusanguddeko. Linasuumu tusiibe omwezi guno gwa Shawwal gusigaddeko ayyaman ma'duda, lunaku lutono. Omuntu atasiiba mugwe mu Ramadan mu Shawwal muno tusiibe olunaku lusigaddeyo. Tubeere mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala badde okugira okusiiba kwaffe okw'omwezi oguyise kubadde kwa mwaka mulamba nga twongeddeko 6 gwokka. Ebyo omunafu kale siibangayo mmanda osiiba olwokuna, siibayo mmanda osiiba olwokuna. Isiba ayyamu mbize ennaku enjeru zibeera 3 zokka. Tulina ayyamu Ashura ezigenda okujja mwezi gwa Muharram, beera mubazisiiba. Waliwo olunaku lwa Arafa gye luli, buli lumu lulina bbali lyalwo. Naye byonna kusiiba. Nabbi yagamba nti omuntu asiiba olunaku lumu bwe luti ng'alusiiba kulwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amwesambisa omuliro ebbanga eddene. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke ngasiibi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atesambisa omuliro. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atesambisa ebikuwengendo okuyiza omuliro. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. توبوا إلى الله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nabiyyi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala mulungi atuwadde eddembe nga bannaffe mu nsi endala bali bubi. Palestine, Lebanon, Iran, Saudi Arabia, United Arab Emirates bali buzibu. Bw'oba olina emirembe gy'olina faltahmadillah, saba Allah subhanahu wa ta'ala akutebeekeze ku ibaada, kubanga abamu ku bo bali kulagibwako omuliro gwendi okwogerako. Olaba ku social media, olaba ku TV, naarun muliro taltahi nga gubombojja tegwokya bizimbe wa innama gwokya abantu. Era amawulire agayitingana agagambye nti bafiiriddemu 2 la 3 la babeera bangi n'olwokuba nti baagala ntiisa eby'abantu naasuya muntu nalegeno nahara bafa kiro na misana nga bafudde muliro ogw'oku nsi kuno ne tukulabako bwe oteekeddwa okutya nga Allah subhanahu wa ta'ala akutuletedde ku lunaku lw'enkomeero, kubanga mbategeeza ku lunaku lw'enkomeero waliyo 2 byokka. Imma aljanna ala alyamin, waliyo jjanna ku kusajja ddyo, imma annaar ala shimal, oba omuliro kusajja kiyakkono. Tewaliwo obulamu buno bwe tulina olwaleero oba ogamba nti omuliro nsobola okulabako ate ebirungi nsobola obiraba. No, ate okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'akulamula ku biwakola, imma fil janna abada, oba kuyingiza janna lubeerera, oba imma ala nnaar aw fi nnaar, oba okuyingiza omuliro. Kyebula akuteekeddwa kutya muliro. Buli ibaada yonna, buli nsonga yonna etwesambisa omuliro tubeere nga tukola kitugwesambya. Mu bintu Nabbi sallama bye yatugamba nga kyekisembayo ky'ebyokusembyayo diinul jaanib ma'al mu'miniin, okubeera omuntu mulamu, humble person, obutakosa bantu, oli eddagala abakkiriza, n'obeera omuntu mulamu gye bali, n'obeera ddala humble gye bali, n'oyogera nabo bulungi, n'otabakolako ntalo, ne batabeera banyiivu gy'oli. Omuntu afaanana bw'atyo wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala,
mumbera gyayisizamu muno mu nsi gyagenda mufulamu kunaku lw'enkomero kubanga omuntu ali buliro abonaabona abeera alumizibwa bw'abanga ku nsi mbadde nnumirwa munnange Allah subhanahu wa ta'ala agenda kununulwa kunaku lw'enkomero aleme kujingiza muliro kyolwabi mukambaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu bigambo yagamba nti man kana hayyinan layyinan qariban harrama Allahu alaihi nnar omuntu bw'abeera nga wa wansi wadde Allah akuwadde ssente akuwadde ebitiibwa naye n'obeera ng'osigala oli mu maloko abantu aba wansi ng'oli nabo layyinan ng'oli muntu mulamu ebigambo byo biweweevu ebikolwa byo tebikosa ng'oli n'abantu bonna bonna qariban ng'osemberedde abantu tobeesambye olwekyo Allah kyakuwadde tobeesambye olw'embeera eyo gyoyagala obeeremu wekka ng'oli nabo abantu Nabi sallallahu atukakasa n'agamba nti harrama Allahu alaihi nnar omuntu oyo Allah tagenda muyingiza muliro suubira ebikolwa ebyo byonna byonna bituwulidde abamu tubisobola oba tabisobola byonna beerako na kyonna kye weesibako naye ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika min annar nekyo okusembayo mbaka Muhammad sallallahu yasemanga edduwa egamba nti rabbana srif anna adhaba jahannam inna adhabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama edduwa emu Allah subhanahu wa ta'ala okututingiza omuliro kuba tetukusobola nabbi yakisomanga nnyo n'atukubiza tukisome ate tuyitiriza oba oli awo ojja kutuuka mu maaso ga Katonda nga Allah yatekkiriza nga n'omuliro Allah tabuze ki takuyingiza tegayira Allah subhanahu wa ta'ala aleme tuyingiza omuliro وصلي وسلم على البشير النذير حيث امركم الله في كتابه العزيز ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى عليه وسلم صلى الله عليه عشرة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ان اغفر الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم نصرا معزرا اللهم انصرهم نصرا معزما اللهم انصرهم نصرا معزرا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه وما يقربون اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربون اليها من قول وعمل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واقم الصلاه ان صلاه تعلمون الكتاب